nsonga egamba nti njooza ya kijega ndooza ya kijega ndooza ya kweyagaliza nkugambye bwe nti Musuba Kasinzi zibesana kitunga kiriko halali ekyo manto omulabe wange sigula ekyo ate manya si mulabe wabula omanya nti kiri alamu kiri we okukiri oyina bw'olaba ekintu nga batandeko nti halali fuudu kisabire busabazi kigobemu emizibu kigobemu amajini kuba ekigambo halali kyawa sikyawa kigambo kya Luwarabu ekikakasa nti kati ekintu ekyo bakiwonze eri Allah muganda waffe oyo omulabi bulungi awo ebigambo byebagenze maaso n'okuba nti bayogedde nga balaga nti kukikola n'ebyokulya bo ebiriko akabonero nga kaliko ekigambo nti halali ebyo tebibakwatako era bibeera haramu eri abakristaayo so netwagala tujje twongere okugaziya ku nsonga eno ey'ebyokulya kiri kitya kusaidi awo. Alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatulaba nga bulijjo YouTube page yaffe omusomo guno gubeerako mu bujjuvu subscribinga invite others basobola okubeera nga bakoze eki basobola okubeera nga okoze bulungi n'okanzijukiza abantu mulina bagenda maaso n'okutugoberera beere nga sharinga okumentinga ku platform yaffe Dawa TV Uganda obeere nga osubscribinga oba oliawo ojja kufunanga information yonna. Kakati mu mbeera eyo baganda abatugoberera fe omulimu gwaffe tugamba nti moto yaffe wano ku Dawa TV Uganda eri Islam for all. Tubagaza busiramu n'okubateerawo omukutu embeera ya halali kubagaliza kiki kirungi tagetekesa bulungi ffe tutulinga bannaffe manyi ebigambo byasukka seeka kati omuntu kasika atandika n'okuvuma n'okujerega olidde mumanyi ebintu bikoze eki bimususseeko ntegetekese bulungi omukulu atandise n'ebigambo ebigamba nti enjogera byogamba kino buwunga mazzi byani kati ngategeeza nti ebintu bitufuddaani halali ebyo bya kijega naye ebintu byewuunya olidde tetukola ki tetubyewuunya kankuwe incident sa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti omwogera kukwaziina kokka waliwo abantu abakoze eki soka osomereko 5:5 Qur'an 5 tugenze mu bwino 5:5 Qur'an okwongera era njagala okujja mu speed governor tusobola okukwata obuki obudde njakuwa kyakulabirako ti omuntu kasika olaba nga ayogera bw'atyo Qur'an enyewe yamukola ki yamussa olidde kasika nga agireegerera bw'atyo Qur'an yatugambye etya 5:5 Qur'an agamba Qur'an yagamba nti bwe mubanga mukowodde oba mwaziinye abantu okujja eri eswala bakifuula ekyolusaago n'omuzannyo ekyo bakikola kulwokubanga mazima bo kibiina ekitategeera. Kakati nze ukasikola wange otaddemu ebyo nga ntegeera wokoze eki wogudde kati ate sinze njogedde gubadde ovuma buvumi nze ndeese kiki aya tuli fenna era ng'omusajja Paulo yakola ki yayogera yagamba atya sooka onsomereko mu Bakolinsi ekisooka Abakolinsi ekisooka 9:9 ekitabo ky'Abakolinsi ekisooka soma nange wenna agenda maaso n'okubeera nti okola ki 9:9 Abakolinsi ekisooka 9:9 wagamba ebigambo wagamba nti kubanga ndowooza nga Katonda ffe batume agamba nti kubanga ndowooza Katonda ffe abatume yatwolesa enkomerero ng'abataaleme kufa kerera kubanga twafuuka ekyeyolerwa ensi ne bamalayika n'abantu ffe tuli basirusiru ku Bakristo. Obo kitegedde kati ebyo abantu abafaanawo bwe batyo ne balagana kye bakoze eki ne kye bali woyogera bw'otyo si kwewuunya
Qur'an yagambye omukasika mutandiko byogere nga tumanya nti awo we mugwa. Paulo agambye nti awo we mukoze eki we mugwa. Kati ebyo kusigala ngo okoze eki oyogera oli manya joli kubikoze eki ekasigazi tukwagaliza kimu kusiramuka. Ebyo bigambo we bityo wandi baddo bireka no respecting emiki emyaka jo tuli fenna masha Allah. Kati twagala okumusomesa ekigambo kiyitibwa halali. Ekigambo kiyitibwa halali fenna tutulija mu bbanga. Tetukola ekintu nga kivudde mu bbanga. Buli kye tukola kiriko bwino. Ate ffe tulinga ebyammwe byemugwira obugwizi nemuteekawo amateeka nga temumanyira gye gaava ne mu Bayibuli tegaliimu ebitabu byammwe naye nga omubuuza nti bino mwabijjawa abakristaayo. Omuntu ali ku university awe Makerere waliwo omugagga waffe omu Allah amujjula Allah amusaasiramu ekihumula ekyemirembe n'akola ki n'abeeranga baali bamukolako daawa n'atuyita ti abantu bano ne baleesa abasumba n'abajjeeri ku ki banene tukale tugende tutuukawo mu debate gye twalimu nga tuleeta ekigambo nti Trinity mwagijjawa mu butuufu mu bukristaayo ani atamanyi Trinity naye wallahi bajeegaana iyo si yaffe era sidipeti ategerekesa bulungi kugamba buli kimu kyemukola kyonna tekiriyo mu bwino ate omuje kati mugira ne mubyegaana kati tubagamba tebyaffe byaki bya bwino. Sooka nsomereko mu Quran essula egenda kuba yakubiri aya 168 ensomereko oluwalabu awulyemu n'ekigambo halali alyoka ategeere kubanga Allah ku luno tiyakoowoola baki basiraamu oba bakkiriza ntegerekesa bulungi yagamba nti ya ayuha nnasu kulu mimma fi al-ardi halalan tayyiba. Ntegerekesa bulungi wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Egamba nti abange mu abantu mulye mu ebyo ebiri mu nsi ebitukuvu ebirungi temugobereranga amakubo ga sitaani. Ntegerekesa bulungi mazima ye mulabe wammwe wa lwatu. Kati gwe sitaani yekozesa muganda wange kasigazi va mu mikono gya sitaani owone. Va mu mikono gya sitaani okole ki owone. Yekulwanyisa ekigambo halali. Ekigambo halali okulya ekintu nga kitukuvu. Ekulya ekintu ekiri halali kya bwa Katonda kuviira ddala kuki ku lubereberye teeka lya Katonda ne mu Bayibuli. Ntegerekesa bulungi era Katonda n'atugaana okuharamisa n'okuhalalisa okujjako ebyo byakola ki somerako mu Sura ya 16 aya 16 yanguwa 16 wagamba ebigambo bino wagamba nti 16 era temugambanga ebyo ebyo byezoogera ennimi zammwe ennimba nti kino kitukuvu ate kino kizira mulyoke mugunjeewo obulimba ku Katonda. Kati mwe mugunje obulimba kwani ku Katonda gwani yakugamba nti omukristaayo omusiraamu kyalya kugwe kibeera kiki kibeera haramu. Wenaalya omuceere kugwe omuceere gunaba haramu. Kakati mwogera ebigambo olwaki olw'effutwa n'effutuuzi gye mulina uruki ku busiraamu. Tugamba mukulu kasigazi tetulina kye twali tukukoze ekikutuwalanya kiri eki lwakuba Allah yatulungamya n'atujja muki mu mbeera gy'okoze eki gy'owangaaliramu. Ate naawe tukusabira ekintu kimu Allah akulungamye naawe Jimmy na Allah akulungamye mujja kubeera nga mukoze eki nga mukomawo mutegeera amazima. Katonda tugaana okubeera nga tuhalalisa n'okuharamisa okujjako okubeera nga tutambulidde muki mu makubo go ye yateekawo. Sooka nsomereko mu Suratu An'am essula ya 6 aya 40 Allah agamba atya 6:40 wesaze wagamba ebigambo bino ogambe tuwulire 6:40 wagamba nti mazima bafaafaganirwa. Fete twagala kufaafaganirwa. Ntegerekese bulungi twagala tutuuke mu maaso ga Mukama Katonda waffe nga tukoze eki nga tusiimye tuli fenna kati atugamba ati bano bafaafaganirwa baani
bano agamba zo bafaafaganirwa abo abattanga abaana baabwe mu busiru awatali kujja mu kumanya ne baziyiza ebyo Katonda bye yalagira olw'okugunjaawo obulimba ku Katonda. Kati oli ku Katonda omugunjaako obulimba nti omusiraamu kyafudde halaali omukristaayo kibeera kiki kibeera haramu. Ekyo kiwandiikawa mu Bayibuli yakiwandiikawa nti omukristaayo kyafudde halaali ate kiri haramu eri omusiraamu ate omusiraamu kyafudde halaali ate kiri haramu eri omukristaayo. Ekyo kiri luddawa tulifenna fe Qur'ani tugambye mumaze okukolaki okufaafaganirwa mumaze okubula mumaze okukakasibwako omuliro di kasika mukwata Katonda ebintu bye yateekawo amateeka ge yateekawo kino n'akiharamisa kino n'akihalalisa bwamaze okubiteekawo mwene mujja n'ebyammwe buli kimu mukikola ng'emukoze eki we mwagadde tulifenna kati eyo aya sooka ogimale egamba etya agamba nti Katonda byagabira kulw'okugunjaawo obulimba ku Katonda. Kati mugunjiza Katonda obulimba mazima mwabula bantu mmwe era tebaali bakulungama era temujja kulungama naye tunaakola tutya era obukyayiwa mu bujja kgenda mu maaso tikuba kisa kya Katonda ffe singa mwandowooza mwatukola ki mwatukolako dde ebyambyone lwaki obukyayi bulina bungi obukyayi bukendeezeeko ekitongole kya halaali byoro kibiwaawo mu halaali mu mateeka ga Uganda singa tekibaddewo mu halaali singa gavumenti ekikolaki yakijjawo yakiwera dda oledde naye yennyini ate yakiwa kiki yakiwa layisinsi era kyopaleetinga mu mateeka gaani kati kasiga zijjawo obukyayi ne ttiimu yo mujjewo obukyayi ffe bino tetubikola mumulye wabula tetutaasa basiraamu butalya bikiki kati bw'oba tokiridde bizibu byo gw'olimanye nemuki n'omutonzi wo ffe tukugamba ekintu kimu nti halaali ekigiteesaako kutaasa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ne kampuni zino ezibikola siki ezitaddeko nti halaali bamala kuki kuvalifayinga nti temulimu bintu intoxic ntegerekesa bulungi temuliwo bintu binadamenyinga bulamu bw'abantu bano bataasa bulamu bw'abantu obutali bwaffe ffekka naye n'obwammwe naye ng'ate ffe tukitaddewo kubeera nga tutambulira ku mateeka gaani ga Katonda tuli ffenna kati bw'oba tobigoberedde bizibu byo muganda wange tukugamba komawo Yesu yagamba atya sooka ngendereko mu Maako 7:7 Maako 7:7 Yesu ayogera ebigambo bino agambe tuwulire mu Maako 7:7 Yesu yagamba bw'ati naye bansinziza bwereere Yesu agambye naye munsinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu muyigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata muleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bw'abantu ntegerekesa bulungi ekibatawaanya mmwe kasigazi ne ttiimu yo gy'okulira ya evangelism ekibatawaanya kuva ku mateeka ga Katonda agali mu Qur'ani n'ekitabo ky'okwata Bayibuli manga naye gina amaki amateeka gaayo gonna mwasuula wali mukolera mukoze eki ne mwagadde tulifenna kyekibatawaanya kyokka kyobuddawa Yesu abagambye mumusinziza bwereere bantu mmwe tabalagirako mumusinze kyekisooka tabalagambangako nti ndi Katonda byonna mwabivaako mwagala kutwala abantu mu illuminatism mutaase emyoyo gy'abantu nti wallahi abantu bali bawangala ku nsi kuno emyaka 2-3 bagenda kufa lwaki mulimira ku myoyo gy'abantu ogibuza batuuke mu maaso ga Katonda baboneebone olubeerera bwetomanyi nti obulamu obutaggwawo gye buli bugenda kubeerawo olubeerera Yesu yagaa nti buno bwe bulamu obutaggwawo okutegeera gwe Katonda omu owamaki ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo Yesu baatuma mutume ng'obulamu obutaggwawo gye buli afunye alina kutegeera Katonda ali omu owamaki ow'amazima n'akwata amateeka ge kyekyo tuteesawo halaali byonna ejja neebeerawo etulambulule mu bigambo ebirya halaali n'ebigambo ebirya haramu abantu bali ebintu ebitabakose ebitambulidde ku mateeka gaani g'omutonzi Allahu subhanahu wa ta'ala awo nyini
Abdul Shahid tuyina obuzibu ne baganda baffe balumbye ekitongole kya Halal Bureau ekimu ku bitone nnyo byemanyi ku kitongole kya Halal Bureau kimu ku bitongole ebiina section nga ey'abawalimu oba biwandiisa abamanyi nga bamanyi abo balina baseeka abakulembera nnyinza obutabamenya wano naye bagenda ne beetegereza ebintu ne bagamba nti ne kino tukikkiriza abasiraamu bakibaguze oba kino tukigaane kuba mugaati ng'ogwo oba keeki ng'eyo nga teyakozesa oba katugeze mu kugikola ne bakozesa omwenge oba ebintu bifangana bwe bityo nga okutabulatabula sausage ezo ne bazitabulamu ate ebintu biri ne bazitabulamu pooko n'ebirala bo ne babeera nga balina companies ze bayinza okugamba specific bano katubakwasa akabonero kaffe nti bayiseewo ku saidi za mukulu Kasigazi ngawo seeka babadde amwogerako ze simumanyi naye twetaaga twetegereze golowooza nti kino kibandikoze bano ye bubanga kibandikoze butya bwe tuyinza okubeera nti tubaddamu ku saidi eyaffe neyanziza nnyo moderator olwa omukisa guno gwompadde era abaganda baffe tujja kusigala nga tubalungamya kubanga ekitabo kyabwe bo nga Allah bwe yatugamba mu Qur'ani mu sura y'okubiri aya 79 nti fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha liyashtaru bihi thamanan nogendako ne mu Yeremiya waabwe 8:8 mwogera mutya nti tulina amagezi gali naffe naye raba ekalamu y'obulimba yakola ki wandiise bitali by'amazima kati bo tebalina guidance ya Katonda and I have to repeat that Katonda byabawa okubalungamya babikola ki babisule mu gulu babivaako nga bo bagamba mu Katonda abakalubiriza ne babiteeka pending bo ne beekolerawo ebyabwe ebibanguyiza obulamu basobole okubeera nga batambula n'ebyo naye ffe tuli basiraamu era obusiraamu butegeeza total submission okwewaayo eri amateeka ga Katonda Katonda kyayogera tokola ki toddamu toteekawo magezi go toteekawo technology toteekawo science Katonda eyakutonda yamanye ekirungi gy'oli n'ekitali kirungi gy'oli kyabakuwadde kola ki twala nja kutandikira mu Qur'ani essuula ejja kuba ya 6 ojja kutusomera aya 10-19 kubanga who has to guide us kuba Katonda bwe yatutonda sinti buli kiyatonda tulina kukola ki mulimu ebintu bw'obirya ng'ojja kufa mulimu ebisolo bw'okirya kya butwa ojja kufa mulimu ebibala kabibiri nga bibala nga bw'okirya kya butwa so omutonzi waffe teyatuteekawo buteesi yatuwa guidelines agamba ki Qur'ani egamba mulina kimmwe ekibagaana okulya mu ebyo ebyogereddwako erinnya lya Katonda nga mazima yabannyonnyola ebyo byeyaziriza ku mmwe wabula ekyo kyemuba muwayirizibwa gye kiri mazima bangi baabula ku lw'obwagazi bwabwe awatali kujja kumanya ddala Katonda yamanyi abasukka amateeka kati Katonda atuwa guidelines nti mazima Mukama Katonda wammwe bwe yabawa ebintu yabateerawo nti kino kiri halali kino kiri haram aya eri very clear n'aba definingira ebiri halali bye mulina okulya n'ebiri haramu bye mulina okukola ki okwewala n'olwekyo ffe tulina kuddayo twetegereze byebiriwo ebyo Katonda waffe byatudefiningira n'agamba nti bino biri halali mubirye ate bino biri haramu mukole ki mubeere nga mubivaako ekintu ky'okugamba nti kino kiri halali kino kiri haramu si mulimu gwange si mulimu gwo si mulimu gw'abana aboogerera wano mulimu gwa Katonda era bw'abanga amaze okuteekawo
ffe tulina kutunuulira mu ffe abasinga okutegeera ekigambo kya Katonda ne babeera nga batulungamya mu nsonga eyo nti kino Katonda yagamba kiri haramu mukireke, kino Katonda yagamba kiri halali mukole ki mutambule nakyo. Era ojja kumpa aya sura ya 5 aya 87 ne 88 definition y'okugamba kino kiri haramu kino kiri halali si yange si yo si yabano Katonda mwennyini yateekawo ebintu ebimu nga biri halali ebintu ebimu nga biri haramu. Qur'an egamba nti mulimu ebyo Katonda byabagabira ebitukuvu 87 ne 88 87 egamba nti abange mu abakkiriza temuzizanga ebirungi ebyo Katonda byatukuza gye muli. Temuzizanga ebyo Katonda byakola ki Katonda byatukuza gye muli. Kati waliwo ebitonde waliwo ebyokulya nga Katonda yabitufuulira halali tetuyina ffe ate kubikola ki kubifuula haramu. Tetuyina ffe kukeera ku makya n'ogamba nti kino kiri haramu oba kino kiri ki halali. Allah yatuteerawo n'agamba bino biri halali mubirye mbakkiriza bino byo biri haramu mbibaganye mubikole ki mubiveeko. Eya88 egamba ki egamba nti mulimu ebyo Katonda bibagabira ebitukuvu ebirungi. Ebitukuvu ebirungi ani abitukuza Katonda. Ebirungi birimu akalungi gye tuli proteins vitamins ebyo byonna aba halali bureau babitunuulira. Era bwe mubanga temuli kalungi nga ebirimu bigenda kukosa bulamu bwa muntu aba halali bureau bagamba ekyo mukole ki mukireke. Obuzibu bwe balina balooza nti halali bureau bwejja nga bwezze leero nti erwanyisa Christianity, which is not true. Sekanze kankuwe ekyokulabirako ente bwerwala obulwadde bwa anthrax ne bugikwata ne buginyoola ne bugitta ne bagenda okugikebera nga tebana bagitwala ku maketi, aba halali bureau ne bagamba nti eno ennyama tugisanzemu obulwadde. Newankubadde nga imaamu w'omuzikiti yagisaze awe beefuuse haramu gye tuli. Kulwaki? Kubanga obulwadde buli arthritis ono agenda kutta abantu, agenda kukosa bulamu bw'abantu. Kagabeere mata ng'ente weeyi bagikamye, amata gano gasaana kusooka kwekebejebwa basooke bageekebejje. Amata gano gali halali for human consumption oba galimu obulwadde ng'abantu bwe banaaba baganywedde bagenda kulwala. Ente zirwadde simanyi foot and mouth, ente zirwadde zina anthrax. Kyova olaba abasajja abasawo bagenda ne bateekawo baani ne bagamba ente n'amata agava mu kitundu gundi n'ennyama tebiddamu kusala kitundu gundi okudda mu kitundu ekirala kyonna. Eyo waliyo obulwadde. Kati ani akola ebintu ebyo? Halali bureau bwebezze bino byonna ebitunuulira. Lwaki? Kubanga mulimu akabenje akagenda okukosa obulamu bw'abaki bw'abantu. After thorough investigation ne balyoka bagamba nti okay, eno ennyama eri fine egende ku maketi. Abasobola okugipaakinga bagipakinge, abasobola okugikaza ne bagikaza ne bakola ki, naye ng'emaze kuyita mu mitendera emiki ne bagamba eri halali eri fine, now it can be consumed by human beings. Obuzibu bwe tulina Allah bwe yayogera mu sura ye10 aya ya 5:9 bannaffe bwe buzibu bakola ki bwe balina, naye halali bureau teyina buzibu, teyina tabbu yonna. Egaba bweti bagambe nti mulaba mutya ebyo Katonda byabasiza ebyokulya ebyokubabeezaawo ate ne mufuula ebimu mu byo ebizira n'ebirala ebikkirizibwa. Bagambe nti Katonda yabakkiriza oba
mugunjawo bulimba ku Katonda. Katonda yabakkiriza oba mugunjawo bulimba? Okiraba Katonda atugamba nti bw'amala okututeerawo amateeka ate waliwo akabinja mu bantu ko kavaayo ne keeteerawo halaali owaako ne keeteerawo haraamu ki owaako. Katonda yayogera kirala bo bagala kukola ki kwogera kirala. Katonda agambye bino temubirya bo bagambe mulye. Katonda agambye temulya bino bagamba mulye. Bino mubirye ate bo bagamba temubirya. Akabinja weekali era kati keekana akavayo kakola ki akoogera ko kalowooza bambi era nze nabasaasidde nnyo bakirabira mu perspective yaki ey'eddiini nti ho kakati halali biro bwejja egenda kola ki nenda bakabonero kali mbonenda nga kali nawe kali ekyo kiba haramu je kiba kifuuse haramu gyendi kati ka mubuuzo omusajja ono obuzibu bwe buli ku kigambo oba obuzibu buli ku kiri kyagenda okulya oba buli ku kintu ekyobulabe ekiba kigenda okuliibwa kubanga concentration ye agitadde ku kigambo ekiwandiikiddwa ku kipapula ye walaba kigambo ekiri mu Luwarabu nti halali ne booteeka muli popokoni nowandikako halali yagamba popokoni afuuse haramu kubanga obuzibu bwe si ki ekiri packed wabula obuzibu bwe buli ku kigambo halali bw'oteekamu eryenvu mu envelope mukaveera nowandikako ekigambo halali yagamba kifuuse haramu yatuse n'okuyita ekyokulya mulabe we kati that kind of thinking is not objective. Ffe tugamba tuddeyo ku nnono Katonda talina kye yatuziyiza nga tekigasa ffe buli kye yatuziyiza yamanya nti bwe tukireka omugaso obudda gye tuli ate talina kye yatukkiriza nga tekigenda kugasa ffe era bwe tukikola bwe tukirya proteins vitamins zimanyani values ziri food value fa abafunamu emibiri gyaffe gikola ki ulira Katonda ekigambo kino kyayogera nsomera sura ya 23 aya ya 5 owulire ebigambo bino tebikoma bukomyawo yatandikira ayina abantu abali special yatandikirako nze naawe tuberenga tubawulira ate amala akomewo gye tuli agamba abange mu ababaka mulye mu birungi ebitukuvu abange mu ababaka mulye mu birungi ebitukuvu era mukole ebikolwa ebiki ebirungi mazima nze mmanyi ebyo byonna bye mukola olaba Katonda bwe yali ateekawo halali ne haramu yatandikira ku babaka be yatandikira ku bannabbi be n'agamba nti abange mwe babaka bange bentuma mu bantu mulye ebirungi mulye mu ebyo ebirungi byokka byenkoze eki bye mbagambye temulya mubiri ebikyamu bye mbakoze eki bye mbaganye era bwe yamala okukigamba ababaka be n'akigamba n'ababakkiriza sura ya 2 aya 172 okulaga nti Mukama Katonda eno system eya foods eya drinks eya halali ne haramu tetandikidde kunze naawe wano okuvedda nedda bannabbi ba Katonda n'abasajja abalongoofu abasajja abatuufu tebaalyanga buli kye basanze basookanga kwebuuza kino Katonda akyogerako ki kino Katonda yakiramula atya bwe naakirya nja kubasinyiziza Katonda bwe naakirya Mukama Katonda yanzikiriza olwo ne balya egamba kinsi 172 eri wano egamba ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun egamba nti abange mu abakkiriza muli mu birungi ebyo bitwabagabira era mwebazenga Katonda bwe mubeeranga yekka gwe musinza kati bw'obanga omanyi nti osinza Katonda olina kulya mu birungi byokka byakola ki byakulagira ne bw'obanga gw'omanyi obulamu bwo okola by'oyagala then you can eat whatever crosses your eyes naye omuntu akkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero yamuteerawo guidelines kakubeere kulya olina kulya ki
kakubeere kunywa olina kunywa ki nagamba ekyo nkikukkiriza ekyo nkikuganye ekyo nkikukkiriza era ekyo nekyawula wakati w'abantu abakkiriza n'abatakola ki n'abatakkiriza nti ono akkiriza Katonda alidde byokka Katonda byamulagira byatamulagira abivuddeko era ekyo tekiri mu Qur'ani mwokka era nga bwe twagambye nti ebyo byonna Katonda okubikkiriza n'okubiziyiza olw'obulungi obubirimu n'obubi obukola ki obuli mu biri byabaganye era ne halali bureau kino kyekola nti esooka kwekebejja bintu bino obwa halali bwabyo n'obwa haramu bwabyo 1 Katonda yabikkiriza tubirye 2 yadde yabikkiriza tubirye ng'ente ng'embuzi tebiina obulabe eri omuntu ng'abiridde omuntu bw'anaalya ennyama y'ente eno teemukose omuntu bw'anaanywa amata gano tegaamukose kati ebyo bye bitunuulirwa akalungi n'akabi akali mu bintu bino bye tulya eri obulamu bw'omuntu ne tulyoka tugamba nti abahalali bagambye eno ennyama eddeyo abahalali bagambye gano amata gagira gakola ki gagira galindako oba abahalali bagambye nti embizi nedda tetugenda kugikkiriza kubanga Katonda yagigaana era mu Katonda okugigana eyina endwadde zaayo ezitali nnungi eri obulamu bw'omuki obulamu bw'omuntu era n'abasawo bakikola ki bakikakasa kati that is the basis the foundation of halali bureau naye ogamba nti ate halali bwensanga popcorn nga bandiseeko halali abafuuse haramu gw'olina ya district ki lwaki ofuula haramu Mungu byafuula ki ekitegeeza bwe tujjako ekigambo halali ne tuteekawo ekigambo ky'Oluganda bikkirizibwa ojja kulya kati ekitegeeza obulumi gwe bw'olina buli ku kigambo halali so si ekiri mu ki ekiri mu ekyokulya ekyo kyogenda okulya that is the way I'm seeing the problem nja kusaba okkiriza njira nkomakaawo naam Sheikh Sematimba okusinziira ku bigambo ebyayogeddwa ebimu ku byo byenzijukira omusajja yatuuse okugamba nti ebyokulya bino ebiriko ekigambo halali birimu amajini nga sina kugenda ku kirumu sose n'agamba nti buli wogamba nti ekigambo kisaddemu halali oba obitadde kasiko biyingizaamu eddiini oba okigobyeko abalala ekituufu kiri nti sife twabigobako abalala Yesu yabigobako abalala damu statement eyo sife tubigobako abalala kasito gamba otya kasito gamba nti oba okiyingiza kasiko kiyingizaamu eddiini oba okigobyeko abalala ekintu kyonna ono mukulu Kasigazi bwatweyegedde nti kasiko kiyingizaamu eddiini oba okigobyeko abalala oba okitegedde kati tubuuza kufe oba Yesu yabigobako soka onsomereko mu kitabo kyebayita eky'Abaebbulaniya 3 Abaebbulaniya 3 wagamba nti kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okuva mu ggulu mulowooza omutume era kabona asinga obukulu bw'eddiini gwe twatula Yesu Kristo buli kintu kyonna kasita kibaamu ddiini kitegeeza okutogoberera Yesu Yesu yali kabona mukulu waki wa ddiini ntegerekese bulungi kati ngendeyako mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essuula ejja kuba yakubiri n'erwa 16 ebigambo ebigambo bino naye ebigambo ebitaliimu ebitali bya ddiini obyewalanga okiwulidde mukulu Kasigazi kasika gw'onootwetera ebintu ng'obiggyeemu eddiini bannanyini kubyogera tulina kubyewala abakristaayo mwewala akabinja ako kagenda babuza kakozesa nnyo erinnya lyammwe naye nga kalina ebigendererwa biki birala ruddemu naye ebigambo ebitaliimu ebitali bya ddiini obyewalanga kubanga baliyitiriramu tutya Katonda n'ekigambo kyabwe kasikola bayanga bavumirira ebintu ebirimu eddiini oyo kookolo gwe batadde ku mmeeza mwewale kookolo w'abasajja abo Kasigazi ne kagurupuko bakwewala nnyo kubanga ebyo nsomye Bayibuli ekugambye nti kasikoyogera ku ebintu n'obiyingizamu eddiini nti oba bigobyeko abalala oba bigobyeko baani mmwe abatalina ddiini mugobereraani
mutubulira ani gwe muweereza mu bantu mmwe kasigazi ne tiimu yo mukolera ani gwe muweereza kubanga ebya Yesu aweereza balina kiki alina ddiini Yesu yali kabona mukulu waki wa ddiini n'ebigambo ebitali bya ddiini tubikole ki tubyewale mwe mukolerani kyovugala kati bino obiyingizaamu sitaani obitaddemu amajinni tuli fenna naye ffe Qur'an yatukakasa dda nti ekigambo ekitaliimu ekitali kya halaali sitaani yeba ekikoze eki kasikola ng'ogoba halaali eyo sitaani yeba ekufuga eyo Qur'an bwetu bwetugamba soka osomereko mu sura seka yasomye mu suratu An'am otandike ku aya ey'ekikumi-18 seka asome ekikumi-18 tandikira ku ya ku 18 ebigambo bino ebigambo tuwulire mulyenga mu ebyo ebisolo ebibanga byogereddwako erinnya lya Katonda bwolowooza buli ekiri halaali kiteekeddwa okuba nga kyogereddwako erinnya lyani lya Allah seka akunnyonnyodde bulungi nti ebya halaali tugoberera ebintu bimeka biri ekisooka etteeka n'okulanga ekintu ekyo tekiikose bulamu bwa muntu kati ffe Allah atuteekako etteeka n'atugamba nti okujja kwonga ekintu ekyo kyogereddwako erinnya ly'omutonzi kati gw'olaba tomanya erinnya lya mutonzi olyawo musajja mukulu expecting emyaka gyo osoma 20 mwewulire kiba okoze nnyini awo agamba temulyanga ku ebyo ebisolo ebitayogereddwako erinnya lya Katonda mpulira ddala mazima ekyo bwonoonyi kirira era mazima basitaani kati gwe wadde oyogera obadde obijja mu kamwako bigayiro tegerese bulungi tekuliko bujulizi tekuliko kumanya ne basitaani baweereza bakasigazi bakubiriza eri abantu baabwe kati sikasigazi abadde akubiriza kagurupu ke balyoke babakayanye mu bitaliimu kati oli mukutukayanye mu bitaliimu fe Katonda yatubuulira dda ku kigambo ky'okulya ebyo muteekeddwa okubikola sitaani eteekeddwa okubafuga mubeere nga mukoze eki muweereza biri kati olwokuba kimanyi nti sitaani yeefuga omanyi sekanze nina omusajja gwe natidde mu byobufuzi by'ensi yonna ndiwekyannatinyawo yayisinzidde ku mukuto gwa channel 24 ogw'abafalansa n'agamba nti for us we have made sure that we make a lie and we repeat a lie until the world is convinced that it is a lie. It is the truth. Bulungi balemerako bulimba ne babulemerako okutuusa bakakasa ensi nti agumaki agumazima ntegerekesa bulungi kati bibaliko kasigaza oli kusaasaanya bulimba ate olaga abantu nti mweki kati odidde ebigambo nti amajinni ng'ate omuntu agoba halaali yabakozesebwani yabakozesebwa sitaani tuli fenna kakati awo watuli watugambira mukulu kasigazi va mu mikono gya sitaani sokasomereko kitabo kibayita kyokubikulirwa essula ejja kuba yakubya olunyiri lwa 9 esabu wagamba ebigambo bino tuukawo katubale tuukawo mu kubikulirwa yeyo ng'oliawo nga oliawo okyalina ebirowoozo ng'ebyakasigazi wuliriza bayibuli bwekugamba agamba nze Yokaana 2:9 okay wagamba ebigambo bino agamba nti manyi okubonaabonako n'obwavu bwo kakasigazi bayibuli emanyi n'obwavu bwo bwe bukubonyaabonya kati naye oli mugagga n'okuvvoola kwabo abeeyita abayudaaya bano bantu bakasigazi songa siki naye kuŋŋaaniro lya sitaani kati va mu kuŋŋaaniro lya sitaani mukulu basigazi va mu kuŋŋaaniro lya sitaani komawo onoonye ebya Katonda oteeke muki mu nkola Katonda bwe yamala okutonda ensi eno yagiwa amateeka kugitambulira ng'amateeka ago gacrossinga all boundaries of life tegerekesa bulungi ne gateekawo ekiyitibwa limitations the do's and the don'ts tegerekesa bulungi nga the do's Katonda kugambi kino kola ebyo bituyita halaali nga the don'ts
katonda byakoze eki byaganye byetuyita haramu kati gwoliya gayo agamye nti afe kasikaba kifuula halali finge ewafe kifuuka haramu olabe nti oli ku bukyayi gwe tomanyi nti ebintu 90% ku bitambula mu nsi ng'amateeka bwe gali mu Qur'ani bwe galire mu Bayibuli nga tukimanyi kati wona obitwala bwotyo gwe kitegeeza gwe oli muweereza wa sitaani awedde niki ebirimu muve mu mikono gya sitaani gwe jime kasigazi muve mu mikono gya sitaani katonda wateeka fe tukubayambako obuyambi kubatereeza kubanga mwe bya katonda mulinga bwe mwasuula kaki ku kasasiro okuviira ddala ku musingi waggulu ogw'owa katonda mwamuvaako muweereza bitonde mukomeewo kumulamwa kati seeka ekigambo ky'emizimu ekigambo ky'emizimu kankuweyo ekyokulabirako kimu nti ebyokulabira birimu amagini kankuweyo ekyokulabirako kimu fe abasiraamu abasajja wetusoma suratul jinni aya eyokusatu sitaani Allah n'atulaga nga amajinni gakoze gatya gasiramuse negeenenya nti fe tetukyaddeyo gamba katonda waffe nti akoze eki nti alina omwana wadde omuki omuyambi tuli fenna abantu bano baga nti bano balina entegera yaani ya sitaani tuli fenna kati twagala tumanyi ku fenna nze naawe ani alina entegera ya sitaani musomaji oyagala ntandikirewa sooka onsomereko mu kitabo kibayita ekya Makko essula bbala kusatu onyiba 11 wagamba ebigambo wagamba nti badayimoni ababi owulidde okumanya abasajja bano baali bageze nnyo abawandiika bamanya nti waliwo ziddayimoni ez'ebika ebyaki ebyenjawulo kati bwe baatuuka ku dayimoni ezitali nnungi ne bateekako badayimoni ababi ntuli fenna ne bagamba batya nabo bwe baamulaba ne baga mu maaso ge ne bakaaba nga bagamba nti bagamba batya omwana wa Katonda badayimoni bayita Yesu omwana waani wa Katonda nammwe mugamba nti Yesu omwana waani wa Katonda mutubuulire badayimoni lwaki mugoberera ebintu ebibi mutugamba biri mu dayimoni kati tuwabuuza lwaki mugoberera ebintu ebiki ebibi owulidde muzuukuke somerako mu Luka 4 kitabo kya Luka essula ya 4 onirwa na mwema wagamba ebigambo tubakakasiza dda nti kyemugoberera kibi ne badayimoni ne babavaako bangi ne bakaaba nga bagamba nti ng'oli mwana wa Katonda olazi dayimoni zijja zigambye nti Yesu mwana wa Katonda embi zikomyewo mu maaso ga Yesu zikyakaaba zikyabavaako bangi nga bagamba nti Yesu mwana waani wa Katonda. Yesu yakola atya? Yakola atya? N'atabaganya kwogera. Kiki kyatabaganya kwogera ekyali kyogeddwa? Agamba yinda mukatini gwasoma Yesu alina kye yali awulidde nga zoogera yali awulidde zoogera ki? Oli mwana wa Katonda. Kirira Yesu n'atabaganya kwogera biriyo badde bamuyita mwana waani wa Katonda. Kirira n'ababoggolera wulira n'agattako ekyokubiri kwe kuboggola tali aboggola nga aboggolera ku kiki ku kirungi aboggola ku kintu kiki kibi ekyobulamu ekikoze eki n'atabuka aba atabuse aba anyiize olunyiga luli oluki olunene n'atabaganya nakwogera n'abagamba nti natabaganya kwogera kubanga bamanya nga ye Kristo. Kubanga bamanya nti bano baali bamanyikira Yesu amanyi nti bano bamanyi nti ye Kristo ate bamuyita ebiki ebirala kati eyentegeera si yaffe yammwe ate we mujja ku bintu bimwagala okubeera nga mwagala abantu babiveeko nga mwekwasa sitaani so nga gye mwambadde mu mutambulya makubo gaki mu makubo gaayo muve mu mikono gya sitaani basajja mmwe muleme kubisiba ku basiraamu tulibegendereza nnyo eri sitaani kyobula Allah tugambye mu sura ya 2 aya 28 agamba atya 2:28 wagamba ebigambo bino 2:28 okay Allah kola bakkiriza nti ya ayyuhalladhina amanu
abange mu abakiriza ingire mu Busiraamu mugweremu wala tatabi'u khutuwati shaytan mugoberera sitaani innahu lakum aduwwun mubin mazima ye mulabe wa mwalwa tusomera ayeyo kandi kusomere jinsongero nejja mutwe obwetanzi jja mutwe mbuze nkulengedde ng'ojijja mutwe yino wano ayegamba tuwulire abange mu abakkiriza owuli katonda ekitiibwa kyatuwa mu bayibuli buli babayitanga kubakkiriza mmwe kubanga bayibuli yesu yali amanyi kikyemuli yagamba abange mu ekyo ekitiibwa kiri mu Qur'ani mwokka nga katonda ayita abantu abakkiriza kirira muyingire mu Busiraamu bwonna mubukola ki mubuggweremu temugobereranga amakubo ga sitaani mazima ye mulabe wammwe olabi ekyo kati oyinza okumpaayo nti omulokole muyingire mu bulokole mubuggweremu era temugobereranga waliyo omulokole atagoberera sitaani taliyo namwe mukimanyi ensonga lwaki buli kimu kyemulaba ki olwokuba mumanya obuzibu bwammwe mubikola ne mubyambaza abasiraamu va ku halaali fe tuli ku bantu batambulira ku mateeka gamuki g'omutonzi waffe era omutonzi waffe yasalawo oba gwe omweganye takutondanga oli obyajusiza mu maaso g'omutonzi oli byajusizaayo fe tetubafuddeko naye ekisingako obulungi jime Kasigazi ne tiimu yo gy'okulembera manyi gwokulya kaka evangelism nakati ngoko okulembera musiramuke muwone omunagaana temutugamba nga tetwabagamba sekagenda seka nga tunatera okumaliriza